Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jazimine. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jazimine. Together, we're gonna count together. Eddy, kenzo, Geosteady, bring Daddy. We're doing a cake. We wanna show like we're gonna to today with a movie Sato and Lydia Jazimine. So we're doing a cake and all right. So if you know you came to celebrate with Lydia Jazimine, you're gonna count down with me together right now. Omuwala akola sinapu yantama. Tuli timu tugenda kweyagala tatwagala atuleke. Tetwasalawo katendo ngojeda tugenda kweyagala byamputtu. Tatwagala atuvemu. Let's celebrate Lydia Jazimine. I can't mention Amelia, I can't mention all the names here, but you made me cancel my trip to come for your birthday. Yeah. So you're lovely. At the count of 1 and 3, we don't sing anymore. We're just gonna count and you're singing. The artists always sing. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Love is the way to go right now. Atatwagala turekere tugenda kwegata byamputuka. Byampaka DJ Lito MCs Kavi benji mwebale mwagala nange mwagala okubasinga. Thank you. Yefudde rapa. Kenzo ne Uncle George msembeleko wana. Babera kumpi n'omugole. Amanya ne was just the black man. Era nsanyisenyo kubera ku party za Lydia Jazimine. Wachitoyumba bote. Chitoyumba tuse. Okay guys, thank you for coming for Lydia Jazimine's birthday. She's a very good girl from day one. Iranga nsanyuka nnyo nze bensanga baganda bange mu music fraternity while the whole industry that we want to celebrating one of us. So Chakabinyo, thank you guys for the love, thank you for keeping us live, and thank you for our fans out there, and thank you for the thank you media people. Sometimes you defend, sometimes nemutukula na era mutwagala era gotamanyi tosaba mukuba. So thank you so much for loving us. Thank you everyone. I'm Chakaiju Abbas, the designer of Lydia Jazimine. Lydia, happy birthday. I enjoy working with you. You're such a great person and a very heartful person. Like, I love you so much. And you're a good friend. It's not only professional, but you're a good friend. Thank you so much for being there. And thank you for always supporting. God bless you. I love you so much. Yeah. As I said earlier, Jazimine, me personally, I see you as Uganda's Tiwa. Yeah, you want? Yeah, ngabo tuina Eddy Kenzo mubasajja tuina Jazimine mbachala nga Uganda's best export, you know. Naye ngenda chogera ku microphone masuka kamera muse ku kamera mwenna nchogere kino kyengenda okwogera kuba kiyinza okuba like by records. Yeah, Jazimine, personally nkulabanga omukyala Uganda gweyina
of exporting internationally. Yeah. Naye ngenda kwogera nga njogera kuva ku ntobo ya mutima gwange. Yeah. You need a team, a management team, like a tough team, like a serious team. Sitting on to okuba nti osobola okwekwasaganyiza by'okola naye ku market eri gye ndowooza nti kyosobola okubeera weetaaga ttiimu esobola okutuusa ku ekyo. Mbadde nsaba okirowoozeeko olabe engeri ogenda okikolamu. Ya kubanga tetwagala tusudde obusudi abantu nti osobola obikoze biki yo kyali kitono nnyo okukyasobola okubeera. By confirmation of yourself from her. From her. What? Lydia. Anyways, Lydia is my friend. She's really good. Nzamwagala yenna okuva ku ndaga paka ku mutima. Sina kinyiza kwogera mazima nawe ogamanyi. Nkwagala nnyo mukwano era kati byonna bye tuyiseemu ne bye tugendamu we are ready. Tetutya kimu kye tutya. Okitegeera. Daffin, stage yo dear. Up, please. One big fan of Lydia Jazimine, and I'm so delighted to celebrate this day with you. Happy birthday, princess. I really love you so much. I really love your sounds. Yeah, I don't have much to say. Happy birthday to you. So before we hand over to Eddy Kenzo, I think LJ, for the years you've been in the music, we are changing your name to Ugandan Mermaid. Ngenda kwogera nga mukwano gwa Lydia Jazimine omuto eri gye twava. Nze nzijukira nali nakatandika okuyimba. Okay, nali nayimba mu Dream Girls. When I left Dream Girls, nga mbeereye Machindi eyo nga ku kooti. Naye nga ndabaka Lydia nga kakirira okuva eri waba radio waggulu eri mu kizungu. Nga kali mu busapa. Nga kali mu busapa tukakirira ku booda. Toka abalayira. So, nga nkaba bikinaawo manyi byempisenda. So I didn't compose, or I didn't really. Mbade simanyi ngenda kwogera. Naye ono mwana, she has fought for what she is getting and what she's supposed to get. She's true, she's a friend. Lydia yomuntu asobola okukubira n'agamba ndabye mama omulwadde taata wafudde mama wafudde naye guma sibaddeewo naye akasente kaakano ku ssimu. She's true and she's a friend that she will tell you oluno oluyimba lulungi lupushinge oba lukyuseemu oba lukole remix. So to me she's a sister now and I love her so much. So bwe mbanga mmaliriza ensi nze engeri gye njirabyemu tulina okukola emikwano nga tugikola ng'ogoberera omukwano akubeereddewo okuva mu buto paka w'otuuse osobola okujjukira ekyo n'ogamba nti ono kyali wange ono boyi wange ono blood wange n'omubeererawo. Tolinda ng'atuuse eri waggulu n'ojja n'olippira. Let's be there for each other and love each other in all the times. Thank you so much. Happy birthday, my love. And I think ekisinza okuleeta obuzibu mu industry eno kyekyo kusanga abantu nga bakikubye ne bafuna emikwano emipya buli omu n'atandika okudivertinga. Addako okwogera simanyi bwe yakikola naye I think obadde ne team yo from the time I knew you. From the time nga tuyiiya scratch bwe mu ngali ku scratch. Eddy Kenzo, ladies and gentlemen. Kama ntuusiza olunaku luno nenda nemberawo ku birthday ya Lydia. Lydia ono mukwano gwange for a long time. And this so lucky and I brag about it until when she was just starting before even recording yenzo omuntu gwe yajja neyebuuza nga tandaba na ku recording ade olimba olusooka n'agamba
njagala kutandika kuyiva nga amaze okusoma n'agamba njagala kutandika ku recording akati ne mugamba omanyi Lydia bintu bino si byangu naye bw'oba owulira ng'okiwulira ng'osobola okukikola please do it and give it your best. Naye Mukama mulungi okubanga akutuusiza wano you have faced a lot of challenges naye nze ndi mugumu era ndi musanyufu nti yeewula overcome. Oli muntu ng'abantu abalala okola ensobi naye ate ng'ovudde ku nsobi okoze ebirungi bingi ebisinga ensobi z'okoze, so you are great. Otegera, don't stop, don't listen to anyone, do what you feel, do what you want, enjoy yourself. Mukama yatuwa ensobi eno tunyumirwe each and every moment nga tukola ebyo bye tusinga okwagala ffe saabalala bye batuwooleza era baagala tukole, but you from deep down your heart please do what you want and enjoy yourself. Okay? So, ndichaliwo for not only today or tomorrow but forever. Bless. Okay, now the speech I thought it's sukidi azisukana ya batasobodde. I can't notice everybody. Like reach a hand, Kulaba, Humphrey, team. Nemanya nti pate etandise. Bannange tubaliriza mu mbeera enjawulo, but on behalf of media amanya gange nze Uganda's Michael Scofield of all time atatabide duma akali amagwa ke kagamanye ensusa birthday boy waliwo wa birthday man naye nze birthday boy yenze birthday boy. So happy birthday Lydia Jazimine. Abayimbi abasinga ennaku zino bonna baterezeza mu nkola yaabwe naffe abamawulire tugezaako ffenna tukwatagana kwa tuli family emu. Jazimine si muntu mubi, muntu mulungi, kyatasobola akyogera ne kyasobola akyogera. Era njagala okubawa respect mwenna okuva siyinza kwogera on behalf of media nga jjajja wa business eno waali MC Cuts tukuwa nnyo ekitiibwa kosa n'abayimbi bonna tujja kuzaayo ekitalya wakava Mombasa kakkana ate gwe wagenze naye tumumanyi. So abayimbi mwenna mbeyanza nnyo mbeyanzeege Eddy Kenzo, Green Daddy, Lydia Jazimine, happy birthday to you. Tulina ekirabo kya Lydia Jazimine. Please bikwate okiki Aze n'omuzinga tewakusiba bangambye counting it to 1 2 3.